amasannyalaze gaweesebwa mu mazzi era tegasobola kwaka awatali mazzi, naye ate simanyi nsonga lwaki tegakolagana na mazzi, kubanga tegasobola kwaka awatali maanyi g'amazzi. Amasannyalaze tegalina maanyi awatali mazzi, era amasannyalaze amaanyi kwe gakyajinga, soketi kwe gakyajinga amaanyi eri mu mazzi. Naye gwe sooka weebuuze lwaki bw'okwata mu mazzi n'okwata mu masannyalaze ate gakukuba ne gakuwereekerezaako n'ebigambo eby'okubalaata nti lwaki onkutteko ng'onkutte mu mazzi ng'ate oyo tetukolagana? Kijja kitya okubanga tokolagana na muweesi wo? Kibanga ggwe omuntu bw'onaagamba ti nze Katonda simwagala ate nga tolina maanyi awatali Katonda, era tewaali baddewo singa tewaali Katonda. Kakati amasannyalaze gafaananira ddala dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni. Dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni yaweesebwa bantu, baamutunda, baamukweka, be baamuleeta, naye ate kyannaku waliwo n'abaafiirwa obulamu, naye Museveni tasobola kolagana n'abantu. Kakati Museveni n'amasannyalaze enjawulo ntono. Museveni tayagala baweesi be ng'amasannyalaze bwe gataagala muweesi waago gwe bayita amazzi. Lwaki njogedde ebigambo bino? Chairperson Lc111 ow'e Kamwokya gwe bayita Kakooza abadde wa NRM lukulwe naye baamukubye akatayimbwa. Abange bwe bamukuba akatayimbwa, Chairperson omulamba saasira gwe Nakyagaba ali eyo mu kyalo, takoma kubeera Chairperson mulamba ne Chairperson owa NRM. Abange emizeejo tugivunaana kwani? Si ku Museveni? Kale katugambe si eyamusse Museveni ku Centenary Park we baakubidde Chairperson oyo amasasi. Nkakasiza ddala bulungi nti Cctv kamera zirabawo. Sebo mukama wange tuleetere footage ow'omukulu oyo gwe baakubye akatayimbwa. Bannange mukkirize mugaane Museveni nga bwe mbage nti alinga amasannyalaze tayagala bamwagala. Sooka weebuuze Kakooza abadde amwagala okutuuka ku ekyo ajja atya okuttibwa? Kubanga mukkirize mugaane nti abaamusse beebo bennyini bazze ng'akolera. Omanyi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni enzita ey'amasasi emulabisizza nnyo, kyova olaba ennaku zino ayingiddeko mu butwa n'obutayimbwa. Kyova olaba ennaku zino ayingiddeko mu butwa n'obutayimbwa. Naye teweerabira bano abantu nga bamwami Kakooza nali ewe Kamwokya ne muwulira nga ndi mabbali ng'ali ku campaign ng'agamba nti secure your future. Tosobola securinga future yo nga towagidde Museveni, era eyange nagisecuringa dda. Abange future ye yagisecuringira Magombe. That is the question. Future ya mukulu Kakooza yagisecuringira Magombe. Kino nno kye nabagamba, mpaawo atalikaaba. Buli mulembe gwa Museveni buli omu agenda kugulegako obukaawu bwagwo, oba wa NRM oba wa DP oba wa Jema oba wa NUP, ajja kulega ku bukaawu bwa Museveni, kubanga Museveni alinga omuliro gw'oluyiira oguyaka okwandaaza. Bwe gwokya ennimiro ya neighbor gugenda kusala busazi gujje ne kuyiyo. Muganda wagambira omuliraano gwokya bbiri, ekikosa eriiso n'ennyindo ekaaba. Katugambe ffe banna NUP today tuli liiso, aba NRM muli nnyindo. Eriiso buli olibonerezebwa n'ennyindo efeesa. Ekireeta eriiso amaziga kireetera ennyindo okufeesa. Nammwe simuli safe yadde n'akatono lwakubanga temuwulira gye buvuddeko. Nakola olugero lwa Wambizi eyali ebyana ebyawambuzi ne bituuka ne biggwawo n'atandika okulya ebyana bye. Nammwe muli byana bya Museveni ebisanyuka nga batulidde ffe
ebyana bya Wambuzi ne mutamanya gwe mukolera Wambizi ngezezza bugeza nkozesa kugereesa gwe mukolera Wambizi alesera kigera kutuuka nammwe abalye ngaffe tumaze okuggwawo tewali ali safe mu Uganda. Olaba minisita w'ebyenguudo nga munnamagye mulamba eyaduumirako ne ku magye batuuka omukuba amasasi emisana ttuku then ani ali safe kyokka bamukuba amasasi emisana ttuku civilian just chairperson nasigala nga nze ndi safe ndi chairman LC3 chairperson ani anankwatako kulukakooza abenjuye mbasaasidde nnyo n'ekitammwe yasalawo kuweereza sitaani kitammwe yasalawo kuweereza sitaani yennyini amweriridde ne tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa